Era abasinga nze mbadde ndowooza tebakwise kuseeki ogenda kutandira mu ntebe badde manyi ogenda lemera mu ntebe abasinga badde bagamba kenzo namuna tebasobola kuyimirira wamu Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Kirala naye nyinyi nemwebaza okubeera nga abadde consistent kyakola abadde passionate era kyobola bakisobodde okubeera nga abantu bamwebaza bamusanyusa olwaleero because akikoze ate abadde akigwanira era muyozayoza olwa success ya concert eno nesaba katonda amwongere amalire byonna byeyeetaaga. Dokita nekirala akutanapu y'abantu ebadde wano omukyala yayimba myaka alimu ataano akiyigiriza kyomuyindi atandika okukyala tubagamba nti abantu bonna bonna ebiseera ebisinga tulina okukoppa ebyo ebirungi ku bantu abalala. Mama Halima amentaliza abantu bangi akutte ku bantu bangi both mu music industry ne wabweru so olunaku olwaleero tebabadde ba industry kabadde okucelebratinga wabula n'abantu bazakwatako ab'enjawulo wadde omuliramu cultural empowerment fistula cervical cancer abadde mweza awareness ekiyambako abantu. So I believe it was a cocktail of so many achievements z'abadde nazo n'abantu bakutteko so deserved era abantu
Thank you so much.